temusobola zizaayo tonda kireeza nakisaayo bwomu bwendi abange muzeeye emundu ajaluuna jazeeye emundu tekisoboka kambaleke nga yamaze okuba sho ekyombo kisemwesetinge likovalesoni teekawe owasigala fuwayo gumu bannange mbatute museerafu kano nakakubite bakataala abantu basolooba ebiwenyereku munnange nakakubite bikataala abantu basolooba ebiwenyereku navudde kukola nekidala nnyo natuuse kyo ngakibya ebiwenyereku saaba wenyereku yannoose sijja uganda nondemu ebiwenyereku sigambye ti kikyo kyekiwenyereku naye abasinga museera ebiwenyereku ngenda okubalaga kati ebiwenyereku nammwe mwenyambeko tubikuŋŋanje oba omanyi omukyala nga mufumbo najja gabaka nambe oyo tobuuza omukyala nga mufumbo najja gabaka nambe oyo tobuuza omusiraamu kola mupaala aba takyali muntu wabule omwami alinda omukyala sakoze nadda mu bbaala nazinywa zonna agenda ku mbaga nga toyitiddwa nogeya n'ennyama mbu teyayidde azaala omwana ate n'omusuula yambala tugende toli muntu ne munda ongebeeramu ebiwengeneku azinayeegaala tabeera muntu ne munda ongebeeramu ebiwengeneku azinayeegaala tabeera muntu oli musanigago nga buwungedde n'olumba n'ekidongo nga bukuke ayebaka nga tonnaba kunaaba ngenda kirumbayo nkibattule ne muwano buterimu obuwengeneku bwe kaba kakyafuka ku myaka 9 neyajja mukulu obuto kiwengeneku tokubye nnyo neyajja mukulu obuto kiwengeneku naawe kuzaayo mu nsi yaffe nanga abayimbira nno ndi kiwengeneku mukamuliraano aze namutwala ekyombo kisemwesetinge likoparesoni teekaawe owasigala fuwayo gumu bannange mbatwala mu nsi yaffe atakuludu naawe kyekimu tumya akasembayo gye lugende onanga ayeregasiba engugu mwenda batutte mu nsi yaffe bw'obanga weemanyi nti oli kiwengeneku tolinda byakukonako tugende ensi yaffe ejero yebiwengeneku lwaki olemerera okukijanyisa omukyala emyaka oba yakusinga omuntu awasa omukadde taba muntu omukyala emyaka oba yakusinga omuntu awasa omukadde taba muntu akwana mulamu oba onoonyaki ndaba bafaanana abazaalayo ofumbagula malayo olimba yambala tugende toli muntu oguze emmotoka tonnaba kusimba nosasula ebbiri eza paakingi mubakuuma ddembe erimu ebiwengeneku owamawulire kimugubyaki boda tukimanyi nti etifoomu bw'otikako banamba nkuyita atya oba omuziro gwo kyomuwasa naawe amufumbirwa tobeera muntu bw'obeera mu ssako oba nniigiina olukuweziza onootadde ekya bw'obeera mu ssako oba nniigiina olukuweziza onootadde ekya omwami olimbye ennyimba 8 nga siggogalawo kyokekubejja ekyandeese ebbalaga biwengeneku njagala tuve wano nga tubitegete waliwanya wala ginazimba n'amatama olumugambako naakuvuma ate towala n'omuzadde yakuzaala ne bwaba mu nsobi n'omuvumaku muzeeyi ayagala obwa yunifoomu naawe ekusaayo mu nsi yaffe bw'abanga malaayo omuwa 8 kyokka nga beewuwa olumu basiiba bw'abanga malaayo omuwa 8 kyokka nga beewuwa olumu basiiba omukyala gw'oyina omu akusirya mpale bw'okwana omulala mba nkuyita atya mipiira gy'abazungu osiba n'ennusu
kyokka olupalaka togitegeera osabye mukama obugagga n'obukwasa ate okunyweza n'odda mu baganga kale ngenze etuteyo ebiwengereko ebisigaddeyo mu bikuŋŋaanye bagage ngenze etuteyo biwengereko ebisigaddeyo mu bikuŋŋaanye atalina nagamuntu w'amadofaayo nyera bafunire nagabiwengereko. Engalo za Haji Kaziwe Kapo Jemuli yenze nkuweereza omutwalo gumu nenkukubira essimu nenkubuza omudidi ogulabye. Twagala kwebaza abawagidde Haji Haruna Mbiru mwebale nnyo. Honorable Minister Kyeyuna Haruna Kasolo sebo tweyanza nnyo webale kujja engalo ezo zaaniriza gwe ne maama tusanyusa okulaba n'abantu mwena mwebale kuwagira Haji. Twagala kwebaza abatadde ssente mu sheeno naye nja kusaba abakyala nga bwe munyumye ng'oze mu kivulu neeka nyumira omusajja w'ewaka si weewaawo n'omukazi anyuma nga muze mu kivulu mutuuka ewaka n'akutama oli mu kisenge omulinze najjira mu kisaati kya kampuni nga kiriko promotion wano kiwanvu kikoma eno ayambale no kampuni eriko oluusi kampuni yagwadda ajja mu kisenge ataddeko ekikampuni kya Walidi n'omutunulira bwoti n'ogamba mukama kyoki ab'empindi twakola ki mukama n'okomawo ewaka mukazi ataddeko akapale k'omwana ku mutwe kalimu ekituli n'ogamba mukama kyokka ayagala omulekereza akameeza nga nnyingi enfaanana y'omukazi yesalawo sente meka ze baleka kabeeza abasajja weewaawo waliwo omukazi wo gw'otunulira ng'omulekera emitwalo 10 ne waliwo gw'otunulira nga wabbiri ebi ng'oyagalako ne balansi. Sabakyala tunyirire nga bw'onyiridde wa newakakola ki newakanyirira naye tajja kunyirira ate omuteekamu ssente. Abasajja mu nsawo omwana muweeyo naye okuva le mwazze mu kivulu tonnamuwayo yadde ekyokulya tonnamuwa yadde ekyokunywa oliawo otokotera mu kutuuka olinga akatogo ka muwogo. Nze nkwagala olaba nkwagala olaba nze ngenda kukolera bino. Omukyala yayuuya nze gwokwana enjala ennuma. Bano abasajja b'ennaku zino bakwekalizaamu. So Haji Haruna Mbiru olunaku olwaleero twazze kulonkinga Haji Haruna Mbiru etubebaza mwebale nnyo akuwagira Maria Fulo tweyanza nnyo tweyanzege. Twagala kwebaza hoteli ezitusuzizza okuva le twazze eno nga tuteekateeka Maria Fulo tweyanziza nnyo. Solo Heights Restaurant and Hotel wali waggulu tweyanza nnyo tweyanzege. Abannaffe aba Hotel Next tweyanziza nnyo tweyanzege. Kale akawungeezi kakyali kakati nga tugenda bannange eyakuwadde lifuti zinange olaba waatudde gwe baleeseeko zinange eyakuwadde lifuti okola ki olaba waatudde bw'asituka naawe ng'osituka bw'atambula naawe ng'otambula akugambira eri nti mbadde nkwata simu nkyaliwo nga mudda. Ekirala bbaawo munyweze ennyimba ze tukuba no kati omuyimbi addako bbaawo mukole ki abasajja babula saawa n'omusajja akola ki. Nze Dr. Kwefulukuta CBS FM naki kinanambulenda katonyeze bbiri emmanduso tweyanza nnyo ti nze Dr. temuwakana yenze mpulira mutandisa omuwungeya ne geggo amatu oba si geggo gegaliwa 1 2 tulede sikona yenze funa omusajja nga olina kyomwegombako ng'ekimu kati nze wange waka mulimu ebintu byesisasula nabagamba nze dishi sigisasula bakonekitinga kunze ne balaba katyuni nego olina omusajja wo talina kyakuyamba si muwanvu nti ateekeyo balubu mumpi bw'oba ogenda okukuba abaana naye omukubiramu osanga obwana buziza emisango n'otaliko okukubakubawo ojulaba emwami naawe ate kubye so kakati bintu bitambule bulungi. Naye bw'oba wazze ne mukyalawo muleke yeyagale tomumalako mirembe owulidde. Bwe bakuba akayimba ano ng'akaagadde bw'asituka okuzina totandika kwogera bwama mama Kanonya tula wansi kivula buntama mugambe mwami wandeese awutundeka nkole ki neera nammwe abakazi bbaawo tomumalako mirembe. Wazze n'omusajja mutudde
kati mulimu abawala abayitaayitawo n'atunulamu ng'omuntu omukulu ng'omuntu omuki kawala kayitawo n'atunulamu naye gwe olugira bw'olaba atunuddemu n'otandika ebyo mubeeramu eno ne musamaala musajja muleke atunulemu so bwobanga nawe oli muwala oli singa and confused totuula mu kifo kimu weetaleetalemuko abasajja bakulabe abayimbi nno tulina bangi enkya yadde mmande boosi muweereze message omugee boosi anti wabitegedde nja kukugoba singa ondeetako boosi womukutiisetiise mugee boosi nze nja kukugoba ndi mwaluune nkya bwe sijja aye n'okusoma kuko abaana bagenda kuwummula ate ettaamu gye babaddemu si erinnyo sirias erinnyo sirias sirias so sente muzirye ziggwewo ebisigadde balisikira ebisiimuula gweolyakuza kitaawo waliwo asasudde ano nga sente zosasasudde za kitaawo osasudde zaani nabo balisasula ezaabwe ezizo zirye ziggwewo nange bwenkola mukama bawo omukisa anna bakazi mukuula naye mulimu sente ezitanyuma kukuula